na mayumbe waka amtute bantu abenjawulo so Uncle Frank Gashumba muntu muyivu muntu ali special ayagala nnyo eddembe ayagala nnyo obuyonjo muntu mweronze tali muntu wa bulijjo nti buli muntu asobola mugwiranya ate mwenyinyaze naye era wala asalawo naye n'abakazi bazira omukazi eyajjemu Frank Gashumba embaga oba yafumita musuwa ki Frank na muto n'oli mukazi malayika iwe woman all seasons baba asobola okujjamu Gashumba empale Gashumba namujjamu omukolo choka atajika mumpa Gashumba Frank yagama maze myaka mekanga tana makazi yenga tugera atuje ko mwasi byamtyaba sebo ne manyabo amanyanze Jonas Sentongo maniriza ate nate kumukutuka ku muganzo gwa TD Files gwene yakatwenga kugenda dala maso nokubanga ate o subscribinga yene sibuko yebirungi ate era nebyesanyu onako olwalo tetukoledde walala okujja kwa neno kusula motors abalu okubanga ate babaguza emmotoka ezekiroto kyamwe tulina emmotoka empya kosa nezo ezikoseddwako osolo basanga wanene Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil baba kaserengeta wanene wansi okuva kalenda masangazirawo ku mukono gwo ogwa left kwe basangibwa sirina mulala okujjako omukyala Jennifer full figure full geno onako olwale tugenda kubaje tutunulira ensonga nyingi nnyo ddala nenge ensonga semasonga etuleetedde ddala onako olwaleero yey'omukolo ogw'omukulu Frank Gashumba naye tunagenda ddala maaso kansabe obuze kuba tulaba kuba maama engeri gy'ogaddeo oli bulala yes abatulaba mbabuzaako ne mbagamba nti mugamba mutya atuli kusula moto situne motoka empya n'enkadde osobola okuba ku namba y'essimu 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors osobola okwogerako ne Maria Nakukaye abawa abeerawo okulaba nga kikwasaganya Dalmat ate ne Bukenya Media abeerawo so yini abeerawo yogerako ne mumpi obagenda ku mukutu gwa Sula Motors obere ngolabe motoka zonna mbajukisa ntulina new Sula Motors waliwo bayita kuba Namasaka opposite na yali Moli and Po gwayagala emmotoka ezenjawulo emmotoka ennene zigagadde oyagala namba mpya tulina wano part URA kutawo oyagala namba plate mpya zino zebalagira oba oyagala oyine emmotoka namba plate zagana kyagana mu URA jamu wano ku Sula Motors obere ngo kikwasaganya ne part aberawo okulanga kimwa kikwasagana obera madad sana nogenda nga namba plate gina ngofunye atenga efulumye oyagala kikyo ne kikwatagana emmotoka oba ne kidduka jangu wano ku Sula Motors Chairman Nyanza abeerawo okulaba nga kikwasaganya jangu oyogereko nabo jangu office za Sula Motors Maria wale okubanga ku receiving ate oyogereko naye byonna kuba ku namba y'essimu 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors obera oyogerako nabo buterevu obera oyogera ne Sula yennyini nkujjukiza nti ye bondi yokka ino omugagga atapangisa ye bondi yokka ino omugagga omu ataliko ate tulinda gundi nasalawo Sula Motors Kenya abeerawo nagamba no problem oba ayagala kuloni oba ayagala tayinako oba ayinako sente batayinako noba oyina zero balance bakwe motoka according ku bice bikwa emiria bani boyinabo noge ate nobeera nga wevuga jangu ofune motoka y'ekiroto kyo jangu okyuse life jangu ate ofune motoka ya business bwayagala okola ubo oyagala kola business oyagala gule mama motoka oyagala kola surprise jangu ku Sula Motors obere ngoli married sana botelevu kale awo wenyini njagala bakulisaayo mu mukolo mukulike mukolo twavude nenga nkujikisa Nsozo Properties basanga bali Kamili Road batunda ettaka oyagala ttaka linga liliko n'omupunta agenda mu Nsozo Properties wali Kamili Road ate gwe munange mugadange ayagala furniture ow'omulembe nnyo genda ku Faruku and Sons wali ku Ntebe Road obere ng'ofuna furniture ataliko nkayana furniture omulungi n'omukolo oyagala kwanjula n'embaga oyagala furniture omulembe genda ku Faruku and Sons wali ku Ntebe Road opposite ne Petro City ate gwe mukwano gwange nkugamba ekigambo kimu taba Skype Tour and Travel bakutwale bweru nobeera nga ate munange ofuna omulimu n'okola ne ku kibanja mpolo bakutwala Skype Tour and Travel genda yo mbeera ku Soul TV Monday to Friday Charles Msenkuge ate lancha aberako n'omusimbalozi za Sibujingo ne pastors hour ate Sunday service omusimbalozi za Sibujingo aberako tosoma kula show ne program the way omusimbalozi za Sibujingo ne Soni Makula and very experience naye aberako ate Gito 56 Manuel Jimmy naye aberako the Ganga team party Africa liye jamo vuchi bona aberako kulabanga team ne bachikwasaganya Salt Radio and Salt TV tune tavaako aberako mukulikeyo ku mukolo twavuddeyo bana kulayo wamemie kitibwa kya Mukama tunyumanga abalungi tunyuma bujo nawe mishana gikunyumira abalungi batu batuba bafananya omuvandi tewali kitatunyumira ngoba ndi muvandi mu manyota omuntu omulungi eva abeera anyumanga teri kimubola bannange walala abadde monje ku social media ngabagamba ki oluvanyuma lwa Frank Gashumba okubanga ate
yayanjuddwa mwana muwala ani mpozi erinnya Malaika Mutoni. Abantu boogera abantu babadde nga batagala Frank People talk Gashumba. and talk. Those are the people. Kyovola abantu bangi kati bakoye abantu. People are fed up of people. Sure. Because nti Gashumba baleta nawasa nga mwogera. Who's this one? Who is that? Data. Soko katinge. Muveko ono mwana. Soka katinge. Efulu jeno. Wanje. Kulikeyo mikolo twavuddeyo nyongera okulisayo bonna basobodde okubeerayo ne baza Uncle Frank Gasumba kubanga yalonda bulungi. Malaika tebamusonda ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi. Omukyala nga Malaika tebamusonda. Malaika Mutoni, Frank Gashumba. Oh my God, ebintu byekola byokka kayimba ketuyimba. So nkulisa bonna ba minister abadde seba nko mukolo guliko ba minister mukaaga nga monna muzze kuwasa mukazi. Wabaddeko ba ministers, kwabaddeko ba general, ba brigadier, byekwaso General Damulira, gwa mukolo gwabadde gw'abakungu. So nebaza Katonda gwakagwirawo gwabadde gwankukutu. Gwabadde gwakagwirawo abantu abasinga mwenna muzze mu complaininga Uncle Frank abadde n'omukyalo emyaka mingi nga amwetegereza era namutwalako n'abantu be ab'omunda. Fe abantu ab'omunda twali tumumanyi. Mbadde mumanyi nga yes, era yamutwalako Amusimbalo Zasi Bujingo nanga munanjaga munitegeeze ku muntu ono namutwala ku Kanani era badde asabira ku Kanani namutwalako Namayumbe waka amutute bantu ab'enjawulo. So Uncle Frank Gashumba muntu muyivu, muntu ali special, ayagala nnyo eddembe, ayagala nnyo obuyonjo, muntu mweronze. Tali muntu wa bulijjo nti buli muntu asobola mugwiranya ate mwenyinyaze. Naye era wala wasalawo naye n'abakazi bazira. Mukazi yajjemu Frank Gashumba embaga oba yafumita musuwa ki Frank Mutoni oli mukazi. Malaika iwe woman all seasons. Baba asobodde okujjamu Gashumba empale. Gashumba namujjamu omukolo. Choka tajika mpale. Gashumba Frank. Yagama maze myaka mekanga tana mukazi. Kakati bwoba osobodde okujjamu Gashumba omukolo. Malaika iwe malaika. You are Malaika queens all seasons. Ekyabbe kinasinza okusanyukira omukolo mugole si musonde. Abantu bangi muwasa abakazi mbasonda akalega ko mugole. Simanyi kesi. Ebyawo. Ne batu babo mu inbox owayi jangu mu meeting. Ya meeting esente. Ne bakufukira ekizibu. Omugole n'otuko muwasanga ina wa bitundu wali wajje musonde. Kata nakwade kitiba nga nakalega mbasonda kasonde. Nga bache tukulangira. So kati twagala abantu babeere special mulamu bw'abantu. Nga basobola obbesasulira nga wolaba Uncle Frank yasasudde omuntu we yatutente 10 ddamba kiralo kiramba era Mutoni tukubanja abaana 12 12 cows kira dazini tukubanja abaana tukubanja n'abalongo. Omukyalo ono muki omukyala muhima Munyarwanda gwoba omulaba muki Uncle Frank oza yagenda okugamba nti no Katonda abatonda Munyarwanda amala kola ki kuleka birala byonna munamuwa obudde bonna olowooza lwaki yali akyogera era gwe yatutte ekitegeeza gwe yali faalinga abaddengawo ebbanga lino era abadde abakakasa naye nga mmwe temulaba. Lwaki abantu ku social media bagenda ddala maaso okuba nga bagamba nti Frank yawasizza omukyala eyenkana ne muwala we? Eyo ndowooza ya bunafu bw'abantu mu mitwe. Shira bamumanyika Shira lwakuba yayitiriza obulungi ne mwana muto nnyo. Lwakuba nti Shira mulungi nnyo yafuna tutumunga muto ali worldwide kwagamba nti Shira yasukka kati yabayitirirako. Tulina okusomoza mu Uganda muno olaba Fresh Kid anagenda okwogera mu myaka 10 ejijja ng'abantu balabanga omukadde ng'ajagamba nalaba bafulufiga nga bayimba nga manuma kumbe oli wadda bulijjo bwoti. Fresh Kid ajja kwogera Kabeese Mboga mu wakane abantu bamubali emyaka 8 kumbe yafuuka superstar nga wa 6 years. Nalaba Bakabeese Mboga bana bafulufiga najjanga balaba bonna ba Chelsea nalabega ba Bisachi ajja tukwa kwogera ku mbazi y'aba Gravity nga mumunabira mu myaka 7 kana Shira wali Shira yakola erinnya n'abeera popular mu bantu ale n'aba ne favor ate n'ayitirira obulungi ennyo. The second one taata we n'amwagala nnyo as a daughter ng'omuntu waba n'ekintu ekirungi. Kati Shira agenda n'abasukkako nembeera nga temulina comment nga buli wamu mulina omunyigawo amazima gali nti omwana Shira teyenkana na maama we. Oyagala kungamba nti Shira Gasumba asobola wasa omukazi Shira gwatategedde oba gwatamanyi oba gwata respecting mama we mukwano gwe muka kitaawe oyo gwe bawasizza Malaika
mukwano gwa Shira naye tebenkana Gasumba yandi wasize omukazi omukadde nga fulufiga mwani muvumi abaddewo nga tawasanga mumuyimbira towasa awasiza still mu complaining people what do you want that's why kyovola banga abantu people are oba nkunyonyola ntya abantu bakowa abantu people are fed up of people because omuntu akuletera ekintu ekikumwetamwa people are fed up what of people. We are tired. Kikana kaseera kabadde akatuufu omwami Frank Gashumba okubanga akaseera kyakatuufu ko badde musubiramu okwasamba badde omwagalya mukaluwa osobola tunyonyola gw'olina omukazi waka or do you have a wife at home? I have. You have it? Yeah. Sure? Yeah. No? Girlfriend. Look at your camera. You have a girlfriend? Yeah. At your home? Yeah. In fact, I'm not supposed to negotiating up Gashumba. No. You're negotiating a committee. Mwina kwa negotiating ku condom. Or what? Levels amazogera ku condom. Kale nyabo. Oli yegata praying. Nange sebo ndi wa praying. Wale wasizani osobola kuwasani gwe no bobulevu. Okyaswa na wanyoko. Omala kubajinja ku nyumba nomugamba tabaliyo. Lekanawa. Akati ejo onowulira nga nvumula pichi. Pichi yo nowule yokusatu nja kutegera nti yenze. Nja kufuwa oluwa bimukyalimu. Nobera ngo negotiating Gashumba. Bakoma what the importance. But you don't have a right to negotiate with Gasumba's wedding. Newe bale kunyuma. Kitiibwa kya Mukama balungi tunyumanga. Wayambadde omushana n'omumyufu nendiyo kandi abo abantu nga bakukudaalira bagamba. Nga bakudala. Wayambadde katika atadde ku mutwe. Ebyebeeyi ebyo byatawaanya abantu. Wabadde oyagala boogere kwa Nagamandi Trading Center. Kati abadde mu ssente nga mmeka? Nnyingi mpitirivu. Wetegeeza omusana gwe nabaddemu omugole si gwe yabaddemu. Gwade kufaanana ogw'omugole. Abagagala tuba na nnyambala weesulako bwesuuzi kyoyagala kyoyambala. Kakkala nako ne kongera okubanga ko. No, any mistake in fashion is what? A design. Is a design. Any mistake in fashion. That was a mistake in fashion. Kata tamanyi. Tumuyigirize. Any mistake in fashion is a design. Is a design. So, when order no complaining, omusana gwamba datayambadde gwa red, you are silly. First of all, Uganda cranes are red. Red is a color, just a color. What do you say? Oyogera nakwogera tomanyi na kumanya. Gwe wayambadde ki? Ekyasinza obbaluma tebabayise, that is it. Ekyoka ekyasinza olumya. Kiruma abantu mwe muyebuzo nabeerayo atya. Omanyi nze nyiza abantu bangi. Naye Katonda tuyambe n'atusitula abatugerageranyanga ne bakakana. Nafunako abantu banyiiga ku mukolo gwa ine bantu. Owekyabazinga. Kadi yange yajja special nga kabaka King of Busoga yagisindisa. Yaje kusindikira. Era katuukiro yagireeta. Ne bampita ku Sheraton Garden. Ne bagimba. Ne batawa Kyagulanyi kadi. Ono n'abeerayo. Ne batawa gundi. Abeerayo ngani. It's me. I'm a blessed lady. I'm different for you. You have importance. Yes, I have importance. A singa mmwe. Kanne wa Gasumba. Mwabadde mulowooza mujja kujja mujjula awo. Mubeera awo anti mwe mutambulira kulya. Ffenno tetusimba na mmere. Shira teyasimbira yini. Nze sira ku mikolo ninga shira. Kyoka naye teyasimbira yini ku asimbe yaki. Twasa mu hotel ne tulya ne bashira. Kamusaze okwerumya mutwe. Lwaki olumya tulina sente zaffe twasose mu hotel. Nomuli emmere. Twale tulina Alex nga nawe tugamba tutumye Javas e Kampala. Nga mutumya Javas paka ewamwe gye mwabaddeyo najja n'atuuka. Mukolo gwabadde mu ssente. Gwe mukolo gwabadde gwabagaga balabe y'abanaku. Mwasibuka mulina okumala obudde matatumala kusikola bisige. Ngenda kusala nviiri. Ate mwabasiba emmere ani abayita. Bantu babako. Mwe ba YouTuber. Nalaye ba YouTuber bagenda bagwirana ku ssaawa 12. Bagenda kufuna content. Abaana baleke bakole. Owaaye tuba tuli awo ku social media omanya abantu omuntu wakola ekintu abawalala bangi nga bagamba kati Shira ku myaka gyaliko agenda okulumwa obwoka. Abantu baagala. Obwoka bwalumanga banaku. Abagaga tebaluma obwoka. Gola tuluma obwoka. Mutonda banzaala leero enkya n'enkola. Abagaga batuzaala. Nga gozzaako yenkana. Tuzaalira million 3. Nga gozzaako yenkana atya. No matter what bayenkana kyo bayenkana kyo abagaga tuzaalira mu distance. Tetulinga mu batalina byakola. Abatalina byakola bebeegatta ennyo ne mwekunubula ne mwenuubula. Tetukogga ebiwatu. Ne mukogga ebiwatu. Ffe tugejja matama tulina ebyokukola. Kale mu byonna ku mukolo gwa Frank Gashumba. Omukolo gwabadde wonderful.
anyongera okubaza Musumba Lozias Bujingo ne baza minisita w'abaana Balam ne baza baminisita bonna sigenda kumenya bonna bana baminisita basobodde okubeerayo honorable minister Kabanda mene baminisita babadde bangi minisita Aba minisita Kawoya babadde bangi saba nko mukolo baminisita nga bali mukaaga musanvu so omukolo gwagasumba gwabadde gwanjawulo gwabaddeko bantu bali common nnyo bano abalayisi ababenjera buli mukolo tebabaddeko so twafunye omuwala mulungi nnyo muto tumusuubira okuzaala n'abalongo abaana bangi ate nga balungi anyway nze kyenja okwebaza nko Frank kubanga yawasizza omukazi nga si musonde yawasizza wuwe era ba people njagala banyonyola mwenna please mwadde temutegera mwekake mutegere please shut up Gasumba yawasizza mukazi we si wa public that's what yamusonda taita na meeting please shut up mwekake mutegere musirikeko obwolumu ne kano ke yamutadde mu kamera atakosebwe muko mukyalo kubulwa emirembe mbantu kuba kati nse mutegere abantu bawasa mayindi obolaba omwalo oyo mwena kimusomo mukolako n'abaako abantu kyovola bawala kati abe Yerusalemu bakudiba nnyo n'abo bubina abantu bakyawasa mabina mangi kubajjuliza toilet gogunda mu ntebe bumwezi omusajja n'aba n'entebe nga agula entebe busimani na ipusi mbwate ipusi ze ziboga n'oyuzanga amasuuka buli wiiki bawasa potential era kati ffe tuliko ffe tetunda muntu ategeze kala zino obubina bwe butunda abaffe sigali agabumbulukuka buli kaseera mu buliri piu n'afika pupu talina kasiba mukazi w'amabina amangi ayagalika kati abe Yerusa omudibo muguwulira mutya nga batte black beauty chocolate color egwe fera be batutte nera mufananya kakala no mukyalo oyo malayika yeffe batutatu tubeera bawo omuntu watwanoga sukali tubuguma tumanye ebbugumu bakuuma ebbugumu oliko mutya mu jiri embaata tuba tuli awo nga twasukuluma kati abe Yerusa bagenda kunyiga yes temunyiga si mu bubi kyokka senga Jennifer eyo nga tuvuddeyo waliwo gutwalabye waneeno buyakoze omukolo gw'okwanjula tugenda okunoonyerezaako omudibo gujja kusuula abantu eddalu oyo omukazi omubi yadiba olaba ne bakasuka bakola naye bagenda balame mmwe bakako naye wala mwetegerezaako live one on one simulabanga oyo omukazi nga mubi ate musiiwufu si ewalayisi obulungi abujjawa netegereza nga yeetunze nno ku basajja nekyamugobya ku baba wakimanya Katonda aleepinga omunenzi leka naawe era yali leepu okakasa agenda abeera ku muyima ensi n'emudibirira kati alina ekisajja kyeyeetungako kyali kyewe Bulaaya n'akikakalaavu akikasa obusolo kisajja kigaanyi kikomyewo wano kigaanyi ayagala okulaga ayagala kaadi ya Nuupu n'agezaako kwe kufoosingawo eyo embeera omusajja asobole okutendebwalirwa naye kyabusaba tekyanaku omuntu omukulu okakuwa otya okwewasa n'ogwewasa n'agaana okujja nga ate mu ggwanga mwali ekyo nno kikolimo teyalabise ku mukolo ate ogwawa ogwabadde buli obulango bwe bakola bujja nabbasuula eddalu baagadde nnyo ssente n'ebyenfuna kabadde kalango naye newunyiza nnyo Meribata okwata takalyayo yona nana ogiteeka mu nosensi lwaki emwebalirira Meribata n'okwata kalyayo n'ogisa mu kaliyoki what ali stupidity bwatyo gwe ku myaka gy'oyina ne bakozesa nosensi oyo bakolesa ne meka kyogamba kano kabadde gagasayo nene nnyo okugizza mu nosensi babadde bayisawo byabwe ayagala nnyo okumwanjula kati ayagala okumwagala naye obuzibu nti aliko ekikolimo aliko omudibo obuzibu n'ekigere kye kituulira ddala ku ttaka tekirina ntobe wakati ekisana ekimutambulirako kyovola atayagalwa aliko ekisiraani mwetegereze mukazi ekisooka mu nnaku muzibu okwata otya obusente bwe n'okwata ebyo n'otimbatimba nosensi n'oyambala amagomesi naye ssebo entimba gye yatimbye teyabadde ya 100 yabadde ya ssente bukyala nnyo amabanja kuba bwekuba ku basajja aga mabeere agakalambala galinga gayonsadde abaana mwenda ne gomesi ezabadde zambaddwa wali eri bonna bulango bw'amagomesi n'enviiri za gundi eyo nga tuvuddeyo tudde ku story kyata abakole competition ejja suula abantu yakola enviiri
competition ejasula abantu dero bakyewasa naye abawala kiki abala bafumbira n'ebifaananyi abawala kiki omudibo n'omuyimo kiki bavuga super mulundugo kato yowali ali ku mulundugo n'okwata gambe kyamago yakuba bakwata tebogera kituufu naye bali bagambe kituufu obibuuzanga n'oludini negwe yalepinga waali oyo mukazi akwata abasajja muwala si mukazi obuwala buliunawa muwala omuntu ayasoma kuwayo emyaka emeka bala gyayirale gyeyasomera mbogigattagatta azaala abazzukulu oyo muwala olwokuba bwakona ne bukulumbala bulya bubi kawala omuntu ali bubi nga tasula bubi afutubbala ekiki totera okugamba saala sooti nti mwana kuba noyo ndaba akunukiza saala shoti ekya saala shoti kireke wewumuze anti mwe mulaba abantu nga eyo nga tuvuddeyo emboozi egendera ddala mu maaso eya Danny Flavour kw'ossa ne Lydia Jasmine ku nsonga z'ennyumba ey'emunyonyo ogyogerako kibannange Lydia Jasmine nga bamwanise nnyo mu mbeera ng'eno njagala okutegeeza bannayuganda nti abawala abayimbi balina ebizibu abayimbi bonna sigenda kwogera ku bawala bokka naddala abantu abeekuumire mu limelight abantu abo bonna bapretenda balina ebizibu ebingi ennyo ate baagala okukakasa ensi tobola nti bintu bijja ne byataakinga ne byaffectinga ne babeeraawo nga balimba aba ne bayigiramu n'obubbi kaakati abawala abo bakaka embeera ekisookera ddala mu bulamu bw'otandika okwennyonnyolako obeera mulimba tokkirizanga okwennyonnyolako buli onyonnyolako oyonoona too much anything is what or is bad buli onyonnyolako oyonoona singa Jasmine tayanyonnyodde kutulaga Danny Flavour mulalu nti ate yali alunda embizzi ekiyumba kyalinga embwa twandigamye maybe ye mutuufu kubanga bw'oŋŋamba nti Danny Flavour mulalu gwe wapangisa ku mulalu bawagula ku mulalu is it true lwaki wagenda ogule ku mulalu ku bantu bonna abalamu abali ku nsi ogula otya ku mulalu you a liar bw'ogamba nti ate ekiyumba kyalinga ekyembizzi kyali ate ng'ogamba nti wakisasula bw'oyagala kusasula mu mbizzi osulenga embizzi bw'ovaawo bw'ogamba nti ate wasasula emiliyoni 4 ogula ennyumba emunyonyi waliwo abantu ba miliyoni 4 akabeere ka poloti nga kali luddawa so there is something behind waliwo ekitagatta mu byonna naye ng'ate accordingly bw'ogatta statement za Jasmine ziraga nti ye mulimba lwakuba nti bo balina amaanyi mangi nnyo ate bakazi balina newawooma basalawo okunyigiza obulenzi obwo oba obuvubuka obwo kubanga asobola omuntu kyalinga yonna ne sente alina asobola omusiba asobola n'omusiba musango gwonna naye ekirungi nti tulaba ate weetuli yani ffe batojja musiba oba alina emisango emirala oba alina ki gy'oba oyogerako naye bino naawe wazze ku social media kwa kenyini omusensebula nga bwali omulala osobola okutuwa ku mpapula zeebutabika singa kote nezikusaba onoozituwa kwegamba nti mulekeraawo okunyigiza bannammwe abantu bano balimuko embeera ey'okuba nti Mr and Mrs sijja kwogera ku kyesimanyi wadde okuwaayiriza naye abawala babayimbi baba n'ebigendererwa babi bingi nnyo mu bavubuka abo ate baagala nnyo obuvubuka obulasitalasita simanyi lwaki babwagala obweyogera oluzunguzungu obwo bwe buto kubanga omulimu gwabwe guba gumu 1-2 nenkukabala 1-2 tebalina kire balowooza so sijja kukyesibako ekyo naye nga ono omuwala alabika alimu mutima gw'obukyayi omuwala ono yawananako kulema namakula nenebuuza nga kiri too much ekiri extremely nenebuuza obukyayi bwa bujja obutukaku nze nayomba nerema nembivaako ya neneetonda olw'ensonga nalina obulumi olw'okukyawa Kenzo kyokka kyekyali kitanjagaza Rema naye nga ebirala byenalema ali perfect ali wonderful mulungi yeeyisa bulungi ali bibye tanonooza ntalo naye nga nnumu omuntu alako kyokka kyekyali kinnuma naye yamala nagenda nenzikiriza ti omuntu amuvinga ono bamutwala nenkita ate Mukama nankubagiza omuwala omulungi minisita mulamba Nyamutolo era nga wampisa nga waki nti Mukama yampa replacement ya Rema so bano abaana bagenda nibawana n'omuntu bakulowooza nti waliwo ekiriwo kuba ku ntalo za Rema wezabeera abantu batuka n'okulowooza nti obayagala Kenzo nebogera ebigambo naye ate Kenzo teyagala kwabo bawala Kenzo bamusibako abawala bangi ku federation talina gwe yayagala nako naye nga abawala bennyini balinamu feeling beekaka ne kalo ne batuka n'okwagala okubanga kuyomba naye nga Kenzo teyakwanako muwala n'ogwadde okabakaka n'omwana in fact Kenzo yabeererawo n'omuwala gwe yali ayagala nali mumanyi omuwala yali Miss Uganda
Hana nvaako nze nkomyawo era ng'omuwala ajja waawo nga bonna fena nga tumanyi nga bamumanyi kati bano gye bajja feeling zaabwe nga feeling ziyimuka buli ddakiika zimeranga butiko manyi abakazi baba ne feeling ate ovanga ku muntu naye omukazi nga yakyamuse nga ayinza n'okukukwata asinga battery abanga ekyokero omanye ekyokero omwekuuliriramu mulago kyomanyi kyebayita mukazi nga yakyamuse bwati so gye noomaze kale so kanje so mu byonna nze ndowooza nti Lydia Jasmine teyadinyonyodde abireke asagaze ekitiibwa kye n'obulungi bwe n'abantu gye bamumanyidde ne social media eno social media yambi ekwatayo nekwanika bo ne bafuna views bwe nekuleka mu matiga ka Danny Flavour maybe ayinza okuba alina mistakes ze yakola n'ate kati zivuddeyo tebagenda muyamba Lydia Jasmine bw'avuddeyo n'ayogera kimulaze ntegeera ki kisemala ate yandisirise n'asigaza ekitiibwa kye omanya omuntu abatanayoga tomanya ntegeeraye tomanya bwongo omuntu bwayoga ino gege kaso debe mwewala okwogera ogamba lino ddebe bulijjo ddenge kati okwogera tokakasa nsitonya so nze nendowooza nti singa yasirise oba asirike tewalajjamu nene bannansawa ekyaliwo jene kwenyonyolako asigaze ekitiibwa kye kubanga bwe lwayenyonyolako ayonoona bwe lwayogera ayokya ekyokubiri omwana musonyiwe amuleke bwaba amanyi nakyeyamukola ensobi zikola abantu nezigonjolwa abantu please forgive your brother Dani waba yeetaaga obuyambi ate alina bujja mufe just wabawo any mistake gye balowooza nti oba what there is something behind kubanga life yaabwe anti Dani life yali ayi ayinza oba nga kati yakkakanamu nga talina ssente oba maybe talinaki ate kyemanyi nti bonna okugenda okukwatagana buli omu alina ekintu kyeyali asuubira mu munne wakyeyamukodde nkisaba bajjukire ebirungi bye baali beerabyeko Dani waba alina ekintu kyeyafuna mu Jasmine akijjukire Jasmine waba alina ekintu kyeyafuna mu Dani naye akirowoozeeko babeere nga basobola okumuvinga baye bagamba ebirungi 10 tebikukyaya muntu lwakibi kimu so balowoozeku ebyo ebirungi baleme kwogera ku kale n'olw'embeeyo nsaba osiibule abantu abatulaba mbasiibula nga mbagamba ekigambo kimu tubadde kusula motors asula motors esangwa kibe kusala mawuli batunda emmotoka empya n'enkadde bw'oyagala namba plate z'emmotoka empya oyagala ekintu kirina mu URH kyaganya okuvaayo jangu wano tulinawo Patrick bamwita Patu oyogereko naye Patu yatuuse ennamba empya kana akanamba kabe yagala kujja ku mmotoka yo nnamba nkadde byonna Patu abeera wano kusula motors ate nkujjukiza tulina new Sula Motors wali ku Namasaka opposite ne yali Morning and Po gendawo obeera ate munengo okikwasaganya obeere my dad sana byonna bijja kutambula my dad ngoze wano kusula motors ogule emmotoka ey'ekyoto kyo jangu kusula motors obeere nga ate munengo osobola okufuna emmotoka ey'ekyoto kyo kale n'olw'ensonga eyo ngenda kuba temba sibyano nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files oze newo malo ku kamera tukoledde kusula mu motors wano eno baliwo kubanga emmotoka y'ekiroto kyo basangibwa neno Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil n'olw'ensonga eyo ngenda kuba mbayeekereza mubeere bulungi mweraba